The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC eby'obufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Bya state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo kyomuleketa gamba ampanyiga mawu. Ebe na birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, mbaniriza nnyo wano ku Digital TV, amanya nze Edgar Mathew Karuhanga, nakuza omwezi 2 omwezi tuli mu Gwakutaano omwaka 2024. Mbaniriza nnyo ku Mighty Drive Show, mutusonyiwe okubanga tutandiseeko nga akadde katiiseemu katono, technicalities here and there zitera okubanga zitutaataaganyaamu naye ekirungi nti tutuuse, so twagala okubanga tubaaniriza era n'okubeebaza okubanga mutwekumiddeko olunaku luno olwaleero. Amawulire tulina mangi era n'ebyokwogerako bingi. Twatandikidde nga wiiki ewedde we yaggweeredde era kutandika wiiki eno tutandise nga waliwo IGP omujja oba ssaabaduumizi wa poliisi omujja gwe tulina tujja kuba twogera ku nsonga eyo olunaku olwaleero era omanyi buli we tubeera mu guno omwezi tuba tutandise okuba nga twetegekera twaliise budget oba embala oba enteekateeka ya gavumenti naddala mu nsaasaanya n'ennyingiza. We twogerera kati nga budget yaffe yeeyongeddemu katono, in fact sina katono kubanga obutabalika 2 tekabeera katono, 20 trillions ezeeyongeddemu okuva mu trillions zaali 52.7, that is 52.7 trillion, abalala balidde bajja approximatinga ne bagamba ziri trillions 5.3. Kati mu financial yeeno kubanga eri ewedde ebadde ya 5.3 nga bwe mbagambye, mu financial yeeno tulinawo influx oba kati budget eri mu butabalika 7.2 kyewaliise 72 trillion. Kati kino nno kitegeeza ki kye tuli mu kwebuuza nga bannayuganda kubanga trillions we ziba ziringa mu 7.2 tubale mmeka ze tugenda okubanga tukuŋŋaanya nga ffe bannayuganda, mmeka ze tugenda okubanga tukuŋŋaanya. Kyekyo ekibuuzo kye twali badde twebuuza. Omwaka oguwedde twali tukuŋŋaanya trillions zalinga 25 awo we watyo, naye kati zizino kati tuli mu 7.2 budget, so tunaakolektinga mmeka nga bannayuganda. Kino nno kituuse mukadde nga tubadde tulaba ebintu ebyenjawulo naddala emisolo egy'enjawulo gitandise okubanga gireetebwa gavumenti okubanga bannayuganda babanga bazisasula okubanga gavumenti yeeyambako. So how can we do this? That is going to be the topical discussion of the day, and of course where are the inconsistencies, where are the achievements, and of course how feasible can it be, because the question with Ugandans is we try as much to give as much money and resources as we want, but unfortunately the value for taxes has not been seen. Nti sente ez'emisolo ze tusasula ffe tetuziraba wano kyetwogera nga bannayuganda. So emboozi gye tugenda okusinziirako olunaku luno olwaleero n'omukyala Farida n'omwami Bigirwa Moses okuva mu National Unity Platform tugenda kuba twogera ku nsonga ezo, naye nga tetunnayingirako munzikirize ensooke mbabuli ebyabadde gye mutabadde
kubanga amawulire go tulina mangi leero tugenda kubanga tusinziira nnyo mu byemizannyo kubanga we twabeeredde olunaku lw'eggulo twalabye Premier League naddala mmwe Abannayuganda gye musinga okubanga mwettanira English Premier League yatuuse ku nkomerero emipiira 38 gyonna gyasambiddwa teams ez'enjawulo zonna zamaliriza okubanga zigenda mu position zaabwe ez'enjawulo. Manchester City akoze rikoda ebadde tesangika naddala mu Bungereza eyo okubanga bawangudde ekikopo kyabwe ekyokuna eky'omuddiringano. Teri ttiimu ya England yonna yali ekwangudde ekikopo kya Premier League mirundi ena egy'omuddiringano. So Manchester City yongedde okubanga eraga nti nno mu lulimi olw'ennaku zino nti ebbango yaliwanika because really they have really done something tremendous. Olunaku lweggulo bamaliriza league campaign yaabwe nga bakubye ndooza gyadde emipiira goolo 3-1 nga bakuba ttiimu ya West Ham baade wali ku Manchester City of Manchester Stadium oba abalala gye bayita Etihad Stadium. Pep Guardiola ayongedde okubanga akola ebyafaayo. Musajja oyo awangudde nno ebikopo ebyenjawulo naddala mu Premier League omwo. Guno omwaka gwe si gwa 8 bukyanga yeegatta ku Manchester City naye ku myaka 8 ndooza alinamu ebikopo nga 4 oba 5. So ekikulaga nti Manchester City ebadde ttiimu ebadde consistent nnyo. Twalabye nga omwami yawangudde Premier League Player of the Year Phil Foden naye awezezza ekikopo kye ekyokutaano ekya Premier League. Era yalaze nti nno tebamuweredde bwerere kino ekirabo oluvannyuma lw'okubanga yakubye goals 2 mu mupiira ogwasembeyo. Tajjuke we bayingidde mu guno omupiira ng'already baade bamulangiridde dde okubanga ye Premier League Player over the season. Omwami ono akubye goals ndooza 19 campaign eno abadde n'assist 7 ekikulaga nti nno abadde asambye omupiira gubadde mulungi nnyo. Erling Bright Haaland ye yatutte Golden Boot oluvannyuma lw'okubanga campaign eno akubye naye goals zibadde nnyingi nnyo, goals 27 bweddu. Ekikulaga nti nno Manchester City eno eyongedde okubanga ekola ebyafaayo. Season ewedde bewangulira treble, bawangula ebikopo 3 mu season emu. Ekintu ekyo kyali kyasembayo okukolebwa Manchester United mwaka gwali gwa 1999 1999 bakola eyo treble gye bawangula. So Pep Guardiola ekintu ekibadde tekikolebwanga yazze n'asobola okubanga akikola. Arsenal yo yagezezaako buli kye yali badde esobola. Omupiira basambye mulungi nga bamaliriza campaign yaabwe bakubye goal zadde 2-1 nga bawangula ttiimu eno ya Everton naye era wini yaabwe teyabasobozesezza kubanga basobola okweddiza ekikopo kino oluvannyuma lwa Manchester City nga bwe bagambye okubanga ye yakoze ekintu kyabadde kyamaanyi nnyo. Eyo table weyimiridde ekitegeeza kati ttiimu ezigenda okubanga zizannya UEFA Champions League season ejja mwe muli ttiimu ya Manchester City, Arsenal, Liverpool ne ttiimu ya Aston Villa. Aston Villa gwe mulundi gwabwe ogenda okuba ogusoose okubanga bazannya UEFA Champions League in this era. Kati nno ttiimu ezagenze nno mu kyewaliise UEFA Europa League mwe muli Tottenham Hotspur eyo gyolaba number 5 then ne Chelsea. Chelsea naye yasobodde okubanga ayingira mu Europe. Omusajja ono Chelsea yeesise. Chelsea yali mu kifondooza kya 14. In fact yaliko ne mu kyo-17 mu relegation nga tutandika season eno. Abadde tasamba bulungi naye mu mipiira egisembeddeyo ddala tulabye nga Chelsea asobodde okubanga ajjayo wiini ez'enjawulo okumaliza nga nnaali waggulu wa Manchester United ne ttiimu eya Newcastle United. So kitegeeza ki? Chelsea ono agenda kubanga yazanya mu competition ya Europa gyawangula mwaka gwali gwa 2017 nga bakyalina ttiimu ya Eden Hazard yondoza mugijjukira bagenda maaso ne bawangula ekikopo kya Europa ekyo. That means Chelsea ye ttiimu mu Bungereza erina kumpi buli kikopo ekya Bulaaya nabawangulako Champions League balina 2 ndoza mujjukira mu mwaka gwali gwa 2012 abasajja ba Didier Drogba, Stebire, abasajja ba Frank Lampard bakola ebyewuunyo ne basajja nga ba Terry ne bawangula ekikopo ekyo ekya Champions League ne mu 2020 baddamu ne bakikola wano ne Nicole Palmer Palmer yali tannabakujja. Mwalimu abasajja ba Mason Mount, mwalimu abasajja bi Reece James, bi Antonio Rudiger bajja ne bikuba omupiira gwali mulungi under Thomas Tuchel ne basobola okubanga bawangula Champions League. So Manchester City eyo nga mugiraba omupiira ebadde esamba mulungi nnyo ddala ne teams ez'enjawulo. So teams eziri disappointing in this particular campaign, Manchester United yasookedde ddala. Season ewedde yazamba ne mu Champions League n'awangula n'ekikopo. In fact ne kati ali ku final ya kikopo kya FA Cup. Naye season eno tebadde birungi, abadde ayina ebizibu bingi naddala kuva
eri coach waabwe Erik ten Hag. Omwami oyo abadde alina emigozobano mingi n'abasambi ab'enjawulo. Ndoza mujjukira yafunamuko obuzibu n'omusambi gwe bayita Jadon Sancho nno ali ku final ya Champions League wetwogerera agenda kubazanya ttiimu ya Real Madrid ne ttiimu ya Borussia Dortmund. Gyali nno ku bwazike naye yafunamu obuzibu Erik ten Hag n'oyo yafunamu obuzibu ne Varane. Ndoza twabulirako kwegamba dressing room ebadde teri okay. Ng'ovudde ne kwekyo omutindo gwa Manchester United gubadde gugudde nnyo oluvannyuma lw'abasambi baabwe ab'enjawulo kubanga babadde balwadde seasoni eno. Abasambi nga Lisandro Martinez World Cup winner ne Argentina abadde tali bulungi, abadde tali consistent. Omusajja Tyrese Malacia abadde akuba ssatu yaabwe taliiwo. Luke Shaw yalwala naye yagenda. Kwegamba ttiimu ebadde really struggling nnyo. Waliwo baatuuka recently nga centre back erina kubibwa omusajja Sofiane Amrabat ng'asamba ni omulala Casemiro. Ndoza mwalaba ebyaliwo. Manchester United bagiwalopinga goals ali 4 ku bwereere. Nze mu ndaba yange Manchester United tasambye bulungi. In fact agenda kufeaturinga ku Bulaya next season oluvannyuma lw'okubanga n'ekyomusanvu teyakibaddemu. That means I think it's Newcastle that is going to play the UEFA Conference League. I'm subject to be fact-checked naye nga kitunulanga. So Manchester United erabikanga yo baaba campaign eno tegigendedde bulungi nnyo. In fact ng'ovudde ne ku ebibadde ku kisaawe ne off the field Manchester United ebadde tegenda bulungi. Ndoza mujjukira engeri ekisaawe kyabwe gye kibadde kirabika obubi ensangi zino. Enkuba ebadde ekiyingiramu, enkuba weetonya kiliikinga. Kugamba Old Trafford the fortress is no longer a fortress like it used to be. Bino ebintu no Cristiano Ronaldo yabyogerako ne bamusenza oluti. Ndoza mujjukira season eyasookera ddala nga yakakomawo wano yakuba goals zaali nnyingi. Naye yayogera ku nsonga zino n'agamba Manchester United needs to be more professional. N'agamba ebyuma bye naleka wano emyaka 10 by'ebyuma bye bakyalina. N'ayogera ku management, n'ayogera ku hierarchy, n'ayogera ku bizibu ebyali ku club eyo. Naye season 2 zimaze okuvaawo tutandise okuba nga tubiraba ebizibu Manchester United Cristiano bye yayogerako. So ndowooza Cristiano Ronaldo mu njogere ensamusamu okugamba muno he has been absolved by history in that particular regard. Bana ndowooza tuveeko ko by'emizannyo mu dakiika zino entono njogereko ku IGP omujja gwe twafunye. President Museveni ng'akosa amaanyi ge agamuweebwa ssemateeka yasobodde okuba nga alonda oba nga appointinga abaduumizi ba poliisi abajja. Yaappointinze pair egenda omuduumizi wa poliisi omujja owa Uganda bamuyita IGP Abbas Byakagaba. Abbas Byakagaba yoyo nno gwe mulaba ye IGP waffe omujja. Ono nno yaliko director wa counter terrorism unit that is in the Uganda Police Force. Abadde nno ku ddaala eri assistant inspector general of police. Era omwami ono abadde nno yawummula mu mbeera eyo. So Abbas Byakagaba ono ye muduumizi wa poliisi omujja agenda kuba nga asikira omwami Martin Okoth Chola abadde yali yawummula oba yatuuka akadde ke ne kaggwako. Ono nno agenda kuba nga akola ne omwami James Okyaya ng'omumyuka we. James Okyaya replacinga omwami Kasigazi, Major General Kasigazi abadde ali mu kuduumya. In fact ekifo ekyo yabadde akikutte ensangi zino kuba abadde working on probational basis. Kyetusuubira nti Kasigazi kati agenda kuba nga redeployed oba bagenda kuba nga bamuredeployinga naddala mu Uganda military oba Uganda People's Defence Forces gye yali yava mu kusookera ddala. Ekintu ekyenjawulo naddala mu appointments zino eza president zaakoze kyekyokuba nti olaba mbu bano bawadde emujino they are called career policemen. Be bantu abadde mu police abagroomingibwa okubanga baweereza mu police oba nga baategekebwa okuweereza mu police. Ensangi zino mbadde mulaba naddala emabega kaawo nga president aleese nnyo bannamagye okuba nga baduumira police force. Twalabako Kasigazi abadde munnamagye yatendekebwa era abadde munnamagye omukenkufu. Ndowooza twalinawo Major Sabiti, Major General Sabiti naye yali Musabiti Muzeeyi yaduumirako mu poliisi naye era nga naye munnamagye. Ndowooza mujjukira tenure ya General Kale Kayihura kuva mu mwaka gwa 2005 paka ndowooza gwali mwaka gwa 2018 General Kayihura yaliko. Kwegamba bannamagye badde nnyo mu Uganda Police Force naye kati kitandise okubanga kikyuka naddala kubanga command kati ezze mu poliisi yennyini. Ekyebuuzibwa how is this going to work out? Is this something that Ugandans think should be feasible enough? Kyekibuuzo kyetugenda okuba nga twebuuza nga bannayuganda right here. So kyekyo kyetwawuliddeko
kisanyu erigenda mu maaso nga maliriza era waliwo ne population census waliwo abakwatiddwa abataagala kubalibwa okubalibwa kw'abantu kukyagenda mu maaso bassebo ne bannyabo era genda bakubale ffe nga bannamawulire twagala okuba nga tubajjukiza okugenda babale kuba at the end of the day ffe abafunamu oba mu abafunamu gavumenti wemanya omuwendo gw'abantu abali mu ggwanga naddala in certain designations bamanya engeri y'okuba nga bategekamu naddala ebyenfuna naddala services ez'enjawulo okubanga nawe zikugasanga mu Uganda so todduka kubanga obalibwa waliwo omu eyeeyita yeesu naddala side ze yeruweero basobodde okuba nga bamukwata era we yatuuse mu kooti yasobodde okuba nga akkiriza emisango zijje era n'agamba nti ye nzikiriza gy'akkiriza oba gy'asubscribinga to tesobola kubanga emukkiriza okuba nga abalibwa ye nzikiriza ayite kikkiriza naye yakwatiddwa era katonda tulabe banaaba bamusalidde bameka in fact waliwo n'abantu abalala bakwatiddwa nga bagaana okuba nga bababala so poliisi eyongera okuba nga ekola omulimu gwayo naye ate ne gavumenti nebajjukiza nti bannange tugende tubalibwe bateekawo ndoozi ennaku zaali 10 from the 15th to the 25th I think of March so okubalibwa kukyagenda mu maaso nze bambuze era nsuubira tujja kuba nga tugenda bwe tutyo nga we tweyongera mu maaso ndowooza kamalirizeeko ne budgeti gye tulina empya budgeti yeyongeddemu abi 20 trillion that's a lot of money 20 trillion sente nnyingi nnyo naye kyebuuzibwa tugenda kuba nga tuzijjawa already tubadde tukaaba emisolo abantu bakaaba obwavu gavumenti ekaaba obwavu in fact gavumenti ebadde broke okusinga abantu abangi gavumenti ennaku zino obala central banks zino commercial banks sorry ezibeera wano naddala banks nga Centenary zaani ezo zibanja gavumenti sente nnyingi bwe weetegereza gavumenti ng'ovudde ku ezo ezibanjibwa domestic debt gye tulina ne foreign debt zibatubanja sente nnyingi in fact kati katugenda kukoona utabalika 100 that's a lot of money naye twongeddemu ne budget obuwumbi 2 the question is there a priority where is this money going is there a value for taxes ate nga tweyongeddemu zino sente zonna how equitable is it going to be how are you going to even account for this money because the problem with Uganda is accounting has been a very big problem today so we are going to talk about that with General Bigirwa Moses. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Muzikirize mpumuleko ku dakika zina 32 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya wetukomawo ngenda kukobeera ne General Bigirwa Moses tunyumyemu emboozi paka ku ssaawa 4 ezakalasa mayanzi. This is the Mighty Drive Show. My name is Edgar. Let's go for a short commercial break. We'll be right back.